Omukozi w'ekitongole ky'amasannyalaze Kiwumeme Stuart Sengendo asanze obuzibu okunnyonnyola abatuuze abadde abakaawu olw'okumala emyezi 3 nga tebalina masannyalaze. Ono abadde asindikiddwa okusinkana abatuuze b'e Kyebongotoka e Ssembabule obuzibu bwe buva obutaba na masannyalaze. Amasannyalaze mumanyi nti nno gatta. Era tetukkiriza amasannyalaze kubeera nga gali wansi. Kati omutwe ogumanyi naawe kino gwakutuka omwami oli abadde ayogera. Kati bwe tujja ne tuzzaako amasannyalaze g'eri mwana kya musevinga eno tinno gwe eno lindako tuleete omuti. Agamba nti n'abatuuze bennyini baafuuka kizibu nga bwe bagezaako okugazzaako ate bo bennyini nga bagajjako. Abantu ba wano bali violent. Nze najja wano okuzzaako transform eyo era nenjizzaako naye abantu bajja wali ne batugamba abavubuka bangi mulete emiti emiggo munaba temunatuuka n'amateeti nga gatugajjeeko era ono several occasion. Abatuuze boogedde okusomoozebwa kwe bayitamu olw'obutaba na masannyalaze. Olunaku yinza okufuna bakasitoma 2 abanywa kasoda ak'olukumi n'omulala n'agula ak'olukumi n'okufuna 10,000 olunaku. So nga luli nabeeranga ne bakasitoma bange wano nga banywa ddala paka ssaawa nga 5 ez'ekiro. Njasobola nti wa mitwalo 5 kandi oti agenda kummanja nga sirina ssente kuba ddala atekola masannyalaze tetugayina. Kati omwezi gumu tukutte ogwokubiri tugenda mu gwakusatu tegaliiko. Tasula service fee kati emyezi 5 sooka obale sente tusasula ate tetulina masannyalaze tetwaka kati ddala obubwenkanya. Batubulidde entawe kwe yava obutaba na masannyalaze nga babuyisa bulagajjavu obw'ekitongole kya Umeme. Umeme basooka kweta twaripootinga emiti 2 egyavunda ne baleeta emiti egyo 2 ne basimbako ogumu ne baleeka omuti omulala oguvunze. Wano bakkiriziganyiza n'omubaka w'ekitundu kino Goreti Namugga okuleeta omuti gw'amasannyalaze ensonga eno egonjoolwe. Omuti gujja gusulawo enkya bakole ki batuwayalire kuba ekyamazima emyezi 5 ku 3 mingi. Abatuuze basigadde bawera nga bwe bagenda okuva mu mbeera singa ensonga eno tekolebwako.